Mbaaniriza mwenna abalaba vidiyo eno, amannya gange nze Trevor Online, era nga nzize ne kkooti ejulirwamu mu kibuga Kampala ekyusizza mu nsala ya kkooti enkulu n'erangirira nga omusuubuzi omututumufu Mohan Musisi Kiwanuka bw'atali mu mbeera ze okusobola okuddukanya emmaali ye. Kiwanuka nga ye mwami we yaliko minisita w'ebyensimbi Maria Kiwanuka era nga balina kampani ezikola ebintu eby'enjawulo n'ebizimbe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Jordan Sebuliba Kiwanuka ng'ono ye mutabani w'omugagga Kiwanuka yatwala okusaba kwe eri kkooti enkulu ng'ayagala kkooti ekkirize kitaawe bamutwale akeberebwe obwongo, wabula kkooti enkulu yagaana, kwe kusalawo ne yeekubira enduulu mu kkooti ejulirwamu. Jordan yategeeza nti embeera ya kitaawe yayongera okwonooneka okuviira ddala mu mwaka gwa 2017 n'emuleka nga takyasobola kuddukanya mirimu. Abalamuzi ababadde mu kkooti ejulirwamu abaawulidde omusango guno mwabaddemu omulamuzi Muzamiru Mutangula Kibedi, omulamuzi Catherine Bamugemereire n'omulamuzi Christopher Gashirabuke. Mu bimu ku biwandiiko ebyaleeteddwa mu kkooti mwabaddemu ekirayiro kya mwannyina wa Kiwanuka, amabaluwa okuva eri abasawo ab'enjawulo wamu n'ebiwandiiko okuva mu ntula za kkooti enkulu. Oluvannyuma lwa kkooti okwekenneenya obujulizi obupya mu bujjuvu bwabwo, kyazuuliddwa nti omugagga Kiwanuka abadde atawanyizibwa ekirwadde ky'obwongo ki Alzheimer's disease oba kiyite dementia, nga kino kimugoyezza okuva nga 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2017 era tasobola kukwasaganya mirimu gye. Kkooti yayisizza ekiragiro ab'eŋŋanda za Kiwanuka nga mwe muli n'abaana be bakkirizibwe okulaba ku kitaabwe, okufuna empapula z'obujjanjabi, saako okubalirira okujjuvu eri emirimu gyonna egyakolwa mu mmaali ya Kiwanuka okuva mu mwaka gwa 2017 okutuusa olunaku olwaleero.